byokolo wadoli maliriza. Byenkola mbadde sinaba kumaliriza naye bwe bangambye tompita ngamba tendinda kimukama wange ngampita kwe kusamba sambya ko ndi nzija n'ebintu bino nga bondapo. Naye ng'okimanyi nti ndi munyiivu. Kikyade mukama wange. Fudi eri ndi munyiivu. Nina obusungu bugwe. Kikyade mukama wange. Ndi munyiivu kubanga olina ebintu bye wakoze ebitali birungi. Ngaki mukama wange. Kati njagala okumanya. Ani alina okuwa ebintu by'okozesa? Mukama wange gwe. Kati bwe mbanze nino bikuwa bwe wasembayo okujja wano nakugamba okole ki? Wangamba pandika akapapula katwale nkole episode wali bampe ebintu. Ku reception wakasaawo. Mukama wange nakawandiika era buli kimu kyonna nakikola nga bwe wangamba. Naye omukazi yandemerako n'agamba byempandika tabitegeera. Naye nga omanyi dokita oli wa Luzungu ate nze siri wa Luzungu ze bye nawandiika yagamba nti yabitegeera ate nga nze sobola wandika Luzungu. Naye we yalemerako ningamba kale ate nakola ki nimulekera akapapula. Kale nindinda ebintu nga tenyina olongoosa omulimu gwange. Omulimu gubadde gufuuse omulimu. Kati we nali ndi awo ngenda kulanga obucaafu bweyongedde nga we ndongoosa tewatereera. Musawo Eva we yansangira. Naye kakati Fudera alongoosa biki nga sikyabitegeera nange gwe kumubuyitiramu ni munyonywere kiriwo. Nagamba ekirungi ndaba buli kimu yagala kisaba Dr. Ben kati genda abimalirize. Nimuka Dr. Ben namusaba ebintu. Naye yangamba mpandika akapapula nga twalwayo ku reception. Nagamba era kati era ddayo nze katonze ompisaamu amaaso lwaki nze tonsaba ebintu. Nimugamba kale sirina lubeeyo sina biki buli kimu kyonna nabadde nkyali awo ngenda kulanga Dr. Eva ajja ampaside ngende ngula ebintu. Kati mukama wange mba nazikola ensobi mbadde nsaba bansanyuwe kuba kati naawe era obuyonjo obulaba kati bweyongeddeko era omulimu kati gutambula maridadi saana kubanga enjeyo mpya n'ebino byonna bisinga byonna nabiguze ne sabuni mu store wa mwali. Wanji nyako. Nange kulaba owekeera. Oli otya nnyabo? Jendise. Nsonyiwa okukusaza mu lugendo lwo. Ogenda ko. Mbadde nyina obubaka bwenjagala okugamba. Ontyo? Okutuusaako. Ofunze. Nga bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ontyo? Engeri gye tusembedde mu nnaku enkulu nga njagala otwegatteko Mukama wange. Oba oli mulokole simanye naye nga ndi mukazi mulokole era nga bampita Angel. Nyaba ekyo si kibi naye ekyaddala nze obulokole nabuvaamu. Lwaki Mukama wange? Munnange waliwo akaseera ke nafuniramu ebizibu. Emmotoka yange yakoona neremera ku poliisi nenjafuwala nenzigwawo ne bangamba nti bwe naalokoka nensaba ennyo nja kutereera naye embeera yakola ki yagaana ekyamazima. Eddiini zonna nzibunye golaba wano. Nsigadde genda mu basiraamu kuba bangambye nti bwogenda bosiramuka waliyo ebirungi bingi naye ekibi bagabirako omukyala ate nga nze olwedde nnyina omukyala. Ekyo kyennyini kyekindeese gy'oli. Ennyabo ayinza obbanga mwoyo yanjogereddeko naŋŋamba oyo yennyini gwe weetaaga kubanga teweetaaga kuva mu ddiini yo. Olaba ebintu bino ng'era bw'otandika okulima n'otambuza mpolampola ekintu nekimala ne kivaamu n'obulokole bwe butyo we buli olina okukkiriza mpola mpola ebya Mukama waffe Yesu Kristo tebamala gabipapira kyogenda kufunirawo oleka wayangu okivaamu. Saayanguwa maama nasaba nno gwolaba nze ndagendako naye mu ssabo nayo nensabirayo naye byagaana. Akaliga akasimuli kashaja akawewo akamesu kakuze kaliza akagogwa laba ebiwato binsi wasimanya lupiya akaliga akasimuli kashaja akawewo full stop no comma. Meya ngonyitite kucha. Oli otese maganda. Yendi. Are you fine? Ndi fine. Tata na gasolya. If I'm not mistaken. Oye nyini gwogambye. How are you? Ndi fine. Semaganda watutukako. Kakati kyewakola nsobola okitegeera nti wakikola lwakwagala mulimu gwo gutambule. Ye Mukama wange. Naye ate tekijjaawo bukyamu bwo. Wakola ensobi nti omulimu gwonna guba ne sisitemu gubaako engeri gye bakolamu ebintu nti tobuuka ate leve eno atodde ku eri olina okuba omugumiikiriza. Okitegeera kati Eva si asaanidde okuwa ebintu. Okitegedde? Naye gwe ate bw'oga nti ono tampadde ate kaŋŋende eweno bagenda kukulwanyisa entalo z'otomanyi. Neetonze Mukama wange. Okitegedde? Kale
kati ensonga twagiterezeza bulungi kati buli lwakutaano ogenda kufunanga akasente ogule ebintu byogenda okukozesanga mu wiiki yonna mukama wange neyanza neyanziike mwebale kirala wali waŋŋamba oyagala akasente nkuweeyoko akomaaso osobola opangisa ennyumba ye mukama wange ko nkagalira ddala okay kakati omwezi guno ogugwako bagenda kuteerako emyezi emeka ebiri guno gwe tumalako n'ogw'omu maaso neyanziza taata neyanziike era mwebale omwe mujje muzizeewo mukama katonda abayambe buli kimu kitambule nga bwe mwagala kale naye zikozese bulungi kyekyo kyenjagala kyo neyanziga era ne mukiga ngenda mugamba ati mutuyambidde ddala kale kati ekirala ndowooza wafunye ampayo nze nga titunazala papa tituna kituzeetaaza asigambye pampa ampa ntegeeza wafunye pakeji ye ebya krisimansi sinagifuna mukama wange ojja kgenda ku store bakuwe pakeji yo eya krisimansi ebintu bya sekukulu byakulya awo no mba nkitegedde awo era neyanzi oluzungu lw'olunsumbu era nakugamba nze ekyo ky'oluzungu sikolagana nakyo bajja kuwa butto muceere ebintu bingi migaati eyo otwale naawe olye ne famire yo krisimansi mugiyite bulungi kati ate awo dokita bene banaye webalire ddala topisita wanakwatirawo awo senda mugamba ne dokita bene yayongere nakikonderamu ddala era tugenda kulya ku Christmas tumbuka buli kimu kyonna bana yambuka waggulu wali yambuka mu store kale tusyagala kujja kunywa ku nguuli watudukako Semakanda agenda okulaba eyo nga tewali future ewa wa Beredeni omanyi future ere wa Beredeni nawe wasiriwala wafuukanga gavana ne gavana yasiriwala gavana naye yavaamu gavana takyasiika taswanywa bidi mbu yarokoka yalindako ono yeyamuwonona ono omukazi yatwononera gavana yali ategeera ali mukuba egolokofu ali mu kitangala ono namwonona nakati ali mukumbulira kigambo byebyo kati yakwonona kati kakuwire Semakanda byakugambye nebyatanaba kugamba byonna bwefu arimba onabonona ali kubanga babantu abonona abafolotera ebigambo talina kiddako fitutegeera wabula Semakanda olaba nzeka wonlabira essaawa zino ngenda waka kwerongoosaako ngenda kubafiirwa kubanga ndoza muwulira mpunya ekitufu genda onaabeko mpunya mmeya genda onaabe empunya kati njagala ngenda naabeko ntuse ne ku ngoye kituufu ekyo nzira yate kulumbe ono byakugamba byonna temuli makulu kuba okumala musiru ne bayibuli gyasoma yennyini etulaga nti omwenge gwatugana okunywa katonda yeyakutonda nze ngenze ogenze naye kitalo nnyo ekyaddamulira yatuvudde ku maaso kale beera n'omumbatuutu oyo akali kakasimoni kasata akaki akaweewo kale bwogirwa natunywa todda mwoyo kale akali kakasimoni kasata akaweewo nga bwe mbadde nkugamba nsaba otwegatteko olweggulo lwa leero ekituufu nnyabo ebigambo bya ddiini mbivuddemu ogendedde kubina ebigambo by'omutamiivu sindirange sibifunyemu fayida sibifunyemu fayida mbivuddeko tunaba tuddamu kale ensanyusa okukulaba ssebo kale akasatiro basatira